Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo. Kola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Kola ku mikisa egy'emirimu, kola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Kaakati njagala ombuulire ggwe ndaba. Singa ggwe obadde omukyalo ono omukulu ow'olubuto ow'omu maka, katumuyite ennamba emu, mujjawo najja mu makaago n'alemeramu ng'akugamba nti azze n'olubuto lwa bbaawo, tagenda kuva wano kubanga tayagala mwana gw'alina mu lubuto kumukuliza bweru wa nnyumba awatali taata wa mwana. Oyinza kukola ki? Nga bbaawo yafunisa akawala olubuto ebbali ne kajja mu makago ne kakugamba azze kukuliza mwana wali kitaawe, okola ki? Kati wuliriza. Omuwala gw'olaba oyo ayimiridde azze mu maka ga mukyala mukulu, n'amugamba nti bbaawo oba bbaawaffe yanfunisa olubuto era gano amaka wenze we yandagirira nti ge maka ge. Kaakati olubuto luno lwe nnina mu lubuto nduleese lwagala kukulira wali taata wa mwana, nannyinira oyo lwagala okukulira ate sivaawo. Mukyala mukulu bamusanzeewo ne babimugamba ne bimusobera. N'agezaako okugoba omuwala n'alemerawo. Omwana n'agamba siina gye ndaga, oba olina ky'okola kikole naye siina gye ndaga. Nze njagala kubeera mu gano amaka we wali bba wange, we wali nannyini lubuto luno. Mukyala mukulu n'amugamba ono si bbaawo, yakwendako bwenzi, yayagala kulyamu buli. Akawala ne kagamba nnyabo osaaga, amaka gano sigavaamu, nzize siddayo. Abasajja baaba mulina emizi, kati ogenda otya ebbali n'oyendeguza n'ofunyisa akawala olubuto ate n'okaleeta mu maka go n'okalagawo nti ago ge maka gange. Kati mu butuufu singa ggwe obadde mukyala mukulu oyinza kukolera kikano akawala. Ekisookera ddala ne mukyala mukulu ali lubuto essaawa gyonna asuulirira kuzaala, ate ali lubuto olukulu luli myezi nga 8 kitundu, asuulira kuzaala mukazi wattu. Kyokka kano kasayidi kiiki nako kali lubuto olwo kakalufuna ko kagamba kagala kulukuliza mu maka mwennyini omuli omusajja, tekagala kukuliza lubuto luno bweru eyo mu mizigo omusajja gy'akasasulira ennyumba wa. Kati mb'oba ggwe okola ki? Kankutuuseko vidiyo eno ogyerabireko era ogyewulireko, nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu vidiyo yeeyo. Agambyeko nti lure agambye nti lure nati nze okay okitegedde nti bbaawo kati genda maama mu maka gammwe ve wange wano wange kiki gye bategeera kiki kye neerabisa. Tobangako mujja wange, nze sira mujja wange mukwano. Kuba yabasange eyo ndafunisa mujja wange yandibadde nti nnaku 2 eri. Nsobola okukola ekyobusiru kyonna n'ate si musiru kuba saakalaba. Ani atambula oveewa bakati ndowooza tambula onviire mu bulungi, tambula onviire kyekikulasa wano oli mukazi ewange tomanyi wano wamusanga si bbaawo senga badde bbaawo si bbaawo oli malaaya
n'olubuto agambye olubuto agambyeko ti bannange njagala abo bonna abayita ba proud second wife nkimanyi leero mpise ba proud second wife. I'm not a second wife. Ekituufu nange simanyi namba gyengwamu sigimanyi era sijja kweyita first lady nowakubadde ng'omusajja nze mulina sijja kweyita first lady sijja kwewa kitiibwa kyaba first lady naye mikwano ndaba ku TikTok kuno kuliko ba proud second wives bambi mbadde nsaba muŋŋambireko omuwala oyo mumuwa ku mateeka g'aba proud second wife kuba ndaba kati ayise we yandikomye nze negayira omusajja owange mbw amusayira ebiyungu asala ebiyungu ne bwe mba mugambye olwo twakyogerako n'agaana omusajja tayagala tamwagala wabula simanyi kyanjagaza mukwano simanyi kyonjagaza kiki kyonjagaza bulamu bwange obwagazaaki ne famire yange lwaki togumiikiriza goza tukyatiitira nti nno simanyanga ba second ladies ebiyungu obyagazaaki nze n'omusajja oba oyange omwagala nnyo nsobola mukuwa nze nsobola mukuwa naye ye gwe nkuwa yakkiriza okugenda gye mugamba agende tunabeera ku ekyo kimu nze ndiwo okukuuma baana bange kukuza n'abaana bange nakulabirira musajja wange ate gwe mmazeeko emirembe waba tayagala kufuna mulala gwate lwaki onumbagana mukwano kakkana obulamu bwange bwesonyiwe ono omwana gwe nsitudde mu luputo we waba yakuluma kasita naawe ositudde naye ebiyungu sinze agaba ebiyungu sinze musajja yakwana gwoba owulira nga omaze okutagala otambudde ensi n'ensi oyagadde abannakenya baweddeyo ababiroole bonna baweddeyo oyagala owange gwoba osibirako nze simukuganye nno munnange nze sibubira musajja simukuganye byonna wabikola wali olowooza ngenda kulagawa siina gye ndaga abaana bange bana mbatwalewa siina gye mbatwala wabula nze neesonyiwa genda olabe munno we mwabitandika gwoba osaba ebiyungu nze neesonyiwa aba aganye nze neesonyiwa nze daddi kyakoba kyenja nakyo ndi mukazi mubuulirire waba yaŋŋamba yakukwanako n'akwagalako yakumala yali yeetaasa bw'oba nga akyakwagala nze tebinkwatako waba kyagambye daddi kyengenda nakyo nze siwuliriza birala nze lezo message zonsindikira mukwano nze tezinkwatako nze era daddi kyeŋŋamba kyengenda nakyo nze nakoowa okuyomba munnange nakoowa okuyomba nkimanyi waliwo agenda okulaba vidiyo eno naye wama sigamba ggwe nkimanyi naawe gy'oli era nkimanyi gy'oli era sijja kwogera linnya naye ŋŋamba ggwe eye anneesibyeko mbusimanyanga ŋŋambe bba wange
akuwe biyungu mbunzikirize tufumbe babiri nani gwani yakugambye nti gwe namba 2 bwe wadene namba eyokubiri nga nange kenyini simanyi oba yenze namba emu wabula kakkana ate nesonyiwa nkumanyi nti gyoli naye ate wemba ne dadi sikumanyi nti nno gyoli kuba dadi tannangambako nti gyoli. Kakati waliwo eyaŋŋambye mbu ye singa kano kasaidi kiki kabadde kaze mu makage agenda bulungi nnyo neyeetoololamu n'afuna kaamulali waba tamuyinaawo waka n'amutabula bulungi nnyo mu mazzi n'ajjanga akeeyogerezaako n'akayira kaamulali mu maaso n'amala n'akasikasika n'akafulumya ennyumba ye n'agiteekako n'ekkufulu. Naye nze kamba mwoguma n'ofumba oguma ne muguma n'oguma omusajja n'akuteeka mu maka ne mujjawo n'abawulira ebiyungu. Munnange obufumbo bw'edda abakyala baafumbanga mu nnyumba emu nga namba emu afumba mu kino kisenge ye wali amakaage bagatta effumbiro naye nga baawula ebisenge. Namba 2 nga naye n'ekisenge kye. So mugume lwaki temukolako ku byabajjajjaffe bye baakolanga edda. Ennaku zino buli alina omusajja tamuta ate tamugabana ate amuttirako omuntu. Mwalaba waneeno MC w'embale gwe baafumita ebiso lwa nsonga bwe zityo. Era mukyala mukulu yali lubuto Saidi Chiiki ate natta omusajja. Obwenzi si bulungi mu maka. Obwenzi si bulungi. Naye ate nze nenya musajja ne bw'oba oyendeguzza ekyenkana kitya toleetanga akawala k'oyenzeeko mu makaago. Ate nekira teekawo amateeka kagambe nnyabo tokkirizibwa yadde n'okutula mukyala wange omukulu mu maaso. Kati mukyala mukulu ono asobeddwa ye muli awulira nga takyali mukyala mukulu kuba naye tamanyi nnamba mmeka gy'ali mumwewuliriddeko tamanyi nnamba mmeka gy'ali ekitegeeza nti bbaawe alina abakazi nkuyanja alina abakazi tomooni ate nga mufumisi mulungi kubanga mukyala mukulu ali lubuto Saidi Chiiki wuuyo azze n'olubuto kati mukyala mukulu agamba nange simanyi nnamba mmeka gye ndimu naye nze najja kufumba omusajja mulinamu oba abaana bameka nemmwe obuwala bw'ebbali bwe tweyendayendako ebbali mwewummuzeemu. Omusajja yakakufuna weetyebeka weerese mu maka g'omusajja weesimbye maaso ga mukazi w'omukulu weereega ebitya konna kafaanana bubi. Abasajja nno munammwe musombasomba naye nze nnenya musajja. Omusajja bwe buzibu lwaki wakwata akawala kano n'okalaga amakaago ekitegeeza yakawa n'ebbeetu erirumba amakaago. Kuno kuba kutyobola maama w'abaana bo. Jjukira omukyalo ono omukulu ovudde naye wala nnyo ebintu byakkoledde oli Saidi Chiiki tannabaade n'okubituukako mu hafu ya koota okitegeera naye ye akulaga nti alumbye omukazi w'ewaka n'amuyisaamu eggali se balemedde ewaka. Okisanga Uganda obufumbo si bwangu naye obanga wajja kufumba olemerawo n'ofumba. Kati mba njagala n'embeerawo nga mukyala mukulu azze Saidi Chiiki azze ewaka alemeddewo omukulu omwami akomyewo okuva ku mulimu naye azze ewaka oba guno agusala atya bannange. Bonna buzibu bwa musajja kati gwandaba mpe endowooza mu comment section yawo okola kisinga gwe mukazi mukulu nga mujjawo gw'obadde tomanyi Saidi Chiiki azze okulemera mu maka gagamba ali lubuto tagavaamu omwana mukuliza mu maka taata we mwali tayagala kumukuliza mwana we muzigo. Video nkusaba ogimpereka like
tambule tuke ku buli muntu si Omayiko Uganda YouTube channel kwoli ole kuba nti ate mugoberera mbagala nnyo mbere bulungi. Peace and love.